This is Ground Media UG. Mwetaaga abakazi bameka? Omusiraamu ofuna omu n'abasatu abebbali ofuna omu nga wo wakyama then ofuna n'abasatu abebbali kati gwe omusiraamu weetaaga omusiraamu waddala siri waddala siri waddala gwe waddala. Nze ngamba ffe tetulina limiti. Omanyi kisolo ekisinga okwegatta ku nsi Nedda. gwe kinoonyerezeeko n'emirundi gye kyegatta olunaku kale osooka kubuuza wewuwo nti onaasobola. Ebyo ebigambo bya DJ Neck, son of music. Ekisolo ekyo bakiyita mpisi. DJ Neck mukama alina omukisa gwe yamuwa guli ogwo Esebo. guli gumu ogwo Esebo. yamuwa kye bayita romantic favor. Alina okuganja okuli romantic Kubaki? ate kati taata ku nsonga zetwogerako etteeka baalikomezaawo okiwulidde ate kati biki byoyo Nati kuyinza okuba ddabo ng'alina mikwano gy'emyami nedda. But DJ Neck njagala tusooka otwala omukisa guno okumwebaza. DJ Neck musajja ayagaliza mu bulamu bwe bwonna era kijja kuzibuwalira nnyo omuntu okusanga DJ Neck ng'afeeyirinze mu bulamu kituufu oba omwana we okulemererwa. Kuba nze DJ Neck tusooka okwesanga okuyita mu Ronnie Mark studio kyeyo studio ki yali yonogayo we UK Red Records we UK yani icon kinda we UK oyo sina Red Records yali agita Genius Empire icon icon we UK icon yangamba ngendeyo naye studio kati nensanga John ke ngate bulijjo mumanyi nga mufatira wano ku simu twemanyi wemanyawe twesanga ne John ke first time dako ne twemanyi ebya online ebyo munyumyamu ngenda mbera yagino jimpanga njirina ne yanga ajirina mwana DJ Neck nampita ku Delta nga bali ne wale nampita ku Delta nga kumpi na monthly nga ngendayo ku lunaku lwabeeranga lwa kutaano oba lwa kusatu kola some analysis bambi little did I know nti ate bagenda okunfuukira ekintu ekyokuba nti ekimu ku bitono bye nali neegomba ku nsi. Nze I am a laid back person mu ngeri y'okuba nti sitera nnyo reaching out to media sirwa kuba nti mba siina kyakwogerayo n'olwokuba nti nze ng'omuntu tekitera kunnyumira naye DJ Neck ampita angamba naye my brother twandibadde tukola ekintu kino muweereze eggwanga alina knowledge nze namugamba bwe nti twabeera na John K ku magezi John K gaalina n'engeri like ja executing amu ebintu nga yeetaaga okusharinga that knowledge eri eggwanga nga sharinga knowledge eyo eri eggwanga nga tosobola leka muntu ng'oyo knowledge eyo efiiraawo. Ningamba naye nfunye platform ninawo platform gye nnina ninawo mikwano gye nnina nange seetuusaayo kituufu just olumu kuba na mpisa nnungi mami abe mukibiina agamba kola wano mami abe mukibiina agamba kola kiri notukayo mami Martinosika n'agamba kola kino mami Kulisuruge n'agamba kola kino nemugamba naye amagezi gaalina asaana agasharingeko eri eggwanga. That was my mind. Omanyi wendaba omuntu omugezi bwendaba omuntu nga ndeeki nawe ojjukira tibwendaba omuntu ng'alina kyasobola okukola nga akimanyi tomuzibira
muwe chance indoza nawe kimaye wajja no ninkulaba no yogera ne kugamba tula ku muzindaalo lwaki oyagala big ngamanze mbyogere era njagala okwebaza DJ Neck nti gwe omuntu omu eyampa chance nangamba tula ku muzindaalo lwaki obo oyagala nze mbikwogerere nga ng'oyina that because nakulaba nga omanyi emboozi y'abayimbi nono omwami yennyini lwakuba nti yatusanga Edwin K yanamwita nali njagala muyita nimulaba naye nga alina kamera aliseeka recordinga omuntu omugamba jangu otunyumye bw'oba olina kyosobola okuexecutinga kozi nze bw'okiŋŋamba nkyogere kuba John K namutawanyangamu nemukwera ku simu naye wabiŋŋamba nembyogera oyinza obutabijjaayo nga ye wabyogedde nandowooza ye ti omuntu omuwa chance bwebaawo tomanya ate buli kijanjalo bw'okisuula kimera noyiba byebimu kyensudde wano kijja mmera bulala ne kyensudde wano kimere bulala tomanya yinyo kisula nyisula kasooli n'amera eminwe ebiri nosula wano kasooli n'amera eminwe etaano so you never know so olwaleero Mr. John K ndowooza abakulu abo tuli ku mazaalibwago kati ninyo mugira mu John K kati n'omukulu celebrated songwriter MC analyst bintu bingi nnyo byakola mu ggwanga muneeno Mr. John K aka Kateregga John olwaleero kitegeeza ki okubanga tuli waneeno tucelebrating amazaalibwago kitegeeza kinene nnyo ebyobulamu bwange nze ng'omuntu ekisookera ddala neebaza Katonda nti ambeeredde oyiraba ndi omu ku ba victims abafuna covid okitegeera naye nange nasobola okukola ki okusurvivinga so olunaku olwaleero nkitwala nga mukisa gw'amaanyi ddala nnyo nnyini ddala era neebaza Katonda then okuvaako okuyingirako mu mbeera gye tubaddemu ne DJ Neck ogenda okwegendereza DJ Neck ne walewale be banteeka ku layini eno okuba nti nsinkana nnyini kifo kino Mwami Rogers Dungu tubeera ku program eyabaliko understand ne tubeera nga tunyumya Mwami Rogers Dungu n'asaba enamba yange ne twongera okunyumya here and there awo wennyini ne wajjawo trip eyogenda e Malawi Mwami Rogers Dungu nangayi kenkutwale okitegeera n'asasula everything neŋŋenda n'omwami gwe bayita Buule Bunnabubezi nga ffenna twali tukola ku programu eyo so it is through DJ Neck and Wale nze okufuna ate connection ya Mwami Rogers Dungu nange mu line yemu nja kwebaza MC Wale ne DJ Neck kozi nze ku bantu be bamwe era abajja mu period mwe wajjira lwakuba nti nze nakusooka nti ne bampa chance ne bangamba dash tula ku muzindaalo obeeko ne kyogamba eggwanga era abakulu abo nze mbadde nsaba eggwanga yandibawadde ebimuli byabwe ya nti omuntu ayagaliza aba muzibu wa kusanga mu bulamu abantu bayagala nnyo okwesigaliza buli kimu kye bakola kye babeera balina naye nebaza Katonda nti n'abawuliriza ku CBS ate bongedde okukakata okitegeera agamba bambi mukolera ddala bulungi combination nungi kuba DJ Neck wadda ku 88 ne basalawo ne tukkiriziganya neŋŋenda ne DJ Neck okitegeera ne wale kwegaya ensonga nesigala ng'ekola ki ng'etambula so tuli ba Luganda era ensonga eyo enyuma olwaleero tusuubire nti ocelebratinga emyaka emeka emyaka ng'omuntu yenna kiyinza okuzibuwalira si kujoogera naye kisinziira ku biki ebibadde mu bulamu bwo kitegeera so nze nazaalibwa 1991 awo wali obuzibu ku myaka abasinga tebaagala kwogera myaka naye omukulu John K agenda tugamba
emyaka atubuulire bintu bingi nnyo byayiseemu okubanga essaawa zino abantu abamu bamulabirako ng'example akoze ennyimba nnyingi nnyo ezikubye wano ku lukalu lwaffe olw'e Uganda n'ezifulumye Africa worldwide akoze ennyimba nnyingi nnyo omukulu John K ku mazaalibwa ago ag'olunaku lw'olwaleero abantu bozookolera ku nnyimba bavuddeyo ne bagamba katusiime ku bintu ebirungi byatukoledde. Ndowooza tekiri nnyo kuba nti nkukoledde oluyimba ate era tekimukakatako kubaako ngeri gy'asiima okitegeera. Ndowooza kiri nnyo about me nga nze omuntu nti nsiima nze Katonda so kiri eri bo siinaayo muntu gwenkeera ku makya n'enkaka oba bakuyita batya n'enkukkuluma nti takoze eki tasiimye. Olw'ensonga mu bulamu ffenna tuyina different okitegeera tuyina different goals and targets that setting. Nze siri nnyo kuba nti naye balina okumbiibiita you have to mention me everywhere you go no woba kuba ojja munenya nga teyategedde okitegeera siri mukulembeze wa ggwanga nti kikakatako buli omu okuba nti amanyi ki birthday yange okitegeera. This is my personal life oluusi egitayingira muki mu bulamu ate bwabaki bw'aba clients bange okitegeera. So naye nga nebaza abo abasobodde okunsindikira obubaka abasobodde okunsindikira obubaka obw'enjawulo obwa ssente obwa abawuliriza ba CBS bampeereza ssente kitegeera bampeereza obubaka nalya ndi awo mu studio nfunye bandetedde keeki nene okitegeera. So nsuubira people celebrate me and love me irrespective of who. Okwawukanako n'abantu abalala sigenda kubuuza bibuuzo bikwatagana ku music cause olwaleero tuli ku celebration zo we are celebrating you ng'okyaliwo era okoze ebintu bingi nnyo. Nze omu ku bantu bwe wazza ogamba nunga deshi ekyo kikyamu awo kino kigende mu booti kino kigende mu booti. Embeera eno ogisanze otya nti omanyi ba fans abasinga bakwitisizinga olinagamba kati ayogedde bwati kino yandikoze bwati kati nga gwe omukukunavu nze gwempita omukukunavu koza abakukunavu bangi naye nze nganze deshi ngamba omukukunavu John K mu nsonga ez'okutunulira music n'ebintu ebirala. Embeera ya CBS okubanga oli ku 88 bafaani abo ozobasanga otya? Bafaani ba CBS yonna no 89 and 88 kyenabategeddeko oba kyenabategeerako bamanyi kituufu. Kitegeeza ki nti gwe okujja okwogera bakukkiririzeemu olina okuba nti nga ki omanyi okitegeera kuba obeeraawo ng'oli mu kunyumya mboozi omusajja n'agamba emboozi gy'onyumya naliwo kitegeeza ki kikukakatako nnyo okuba ng'oli accurate okitegeera nti abawuliriza ba CBS tebaliiko mbeera yakuba nti ogenda kujja ojubise tojubisa Sudia Migaldem taliiwo okitegeera ojja kwesanga nti n'ebigambo byennyini byogenda okwogera olina obyegendereza kimu ku kimu okirondanga mpeke yaki ya bijanjaalo okitegeera nti ofuba okulaba nti totyoboola tovoola okitegeera ate naawe kennyini tewessa kituufu okitegeera. Nkimanyi naawe okimanyi nti waliyo radio ze tugendako nga yo free nga yo free sigamba nti ku CBS tobeera free naye oba olina okwekomako ebigambo ebimu ekisooka grammar gw'okozesa dialect yennyini gy'okozesa kati nze nali nakatandika ku CBS ng'oluzungu njogera lungi era nze omuntu abaana ne ako John K English abakulu nga bayingira mu bubokisi ne babagamba bannange oluzungu omukulu akozesa ki oyina ebigambo by'okozesa ebyo
nti musajja ayogera bulungi alina ensonga nnungi naye oluzungu so nakyo nekikola ki nengenda nga nkitereeza so netudda ku lwaffe kuba ndi musajja mulangira okitegeera so endowooza njagamba nti bw'obaka ki bw'oyinza osindikira mwami Rogers Ddungu, mami Pauline, Dungamani, DJ Jemo Kasenge, kube bantu abamu bemmanyi ababadde mu bulamu bwaffe kumpi ndowooza buli lwe tutuula ku show buli lwe tubeera ku muzindaalo ogwo nakubira ku kasimu nakubuuzaako ye mwami Rogers Ddungu sina kye mwogerako. Kale nga sinnabagenda ku mwami Rogers Ddungu n'abakulu abo njagala kusooka okwebaza bannayuganda abatuwuliriza every night and then nze nfuna essimu buli lwakusatu ng'agamba ndi mukwete netegese nkulinze akapapula ne peeni mbiina okitegeera so njagala beebazanga kuba tutandika essaawa 6 ogw'ekiro paka 11 ez'okumakya kati nonze nomanyi kyenkola bwe mbeera eri nga nkola akasimu kange akatono ka ku recording byoyogedde nziremu mbiyiseeyiseemu so kati ogenda okwegendereza bambi nti si kyekintu kyosobola otwala ng'ekyokusaaga so bannayuganda mwebale kutuwuliriza then mukulu Rogers Ddungu mami Pauline DJ Jemo Kasenge Koban MC mwami Bob Mpima Menyani Ndekani mami Pauline banji abantu abali mu diaspora kyembadde njagala okutegeeza nti abantu bonna abali mu diaspora twagala okubebaza okuextendinga support gye tuli okitegeera one mutubeererawo mu ngeri y'okutuwuliriza okutuwa comments okutuwa biki okutuwa feedback n'ekirala mutubeererawo financially kubanze kati olunaku olwaleero ndi wano ku Ddungu Resort sina yadde ekikumi kyenkoze eki kyentaddemu naye mbeera yonna eri taratibu kyenjagala kyenkola ki omukulu yaŋŋambye oba oyagala kukola ki kyonna kikole ki era nange bw'atyo bwe yaŋŋamba naŋŋamba deshi mugende ku Ddungu Resort gwe bwonywa bwe bikulemerera afazaali webbike mazzi okitegedde so kati si kintu kye tusobola okutwalanga ekitono era twagala okubeebaza ennyo nyini ddala mwebale nnyo mukulu wa Badungamani akamessage nakafuna Jemo Kasenge akamessage nakafuna mukulu mami Pauline akamessage nakafuna okitegeera mwami Jordan akamessage nakakola ki wakafuna so yeah era nze nange nja kwegatta ku John K okwebaza abawuliza b'Emmanduso n'emikwano gyaffe omuli mami Pauline omuli Ssaabafirimbye Boston omuli mwami Rogers Ddungu ku lw'amakula n'omutimbagano gwatutaddeko kozi ffe tutambula tweyagala buli twagala okugamba nti tujjeko tugende tulye ku ssente zaffe tujja buziwa neno ku Ddungu Resort ne tutuula obulamu ne butunyumira dekyo olaba kino ekifo aha usajja yakoze ekifo omuntu atamanyi Ddungu Resort yeyo view gye bali mu kkuwa bakulaga embeera eri ogenda laba ekintu kyebayita kuba ekifo semafo omulimu gukyagenda mu maaso naye twagala obbalambuza okubalaga naye okusinga ennyo nazze kulya nakweyagala kati era katugende ku kyennyanja interview yo njitadde katugende ku kyennyanja